njala mumpitira abantu bano wammanga Yoseriti bahabulwa lutabayisula mutano wa Kareche nsiyata mzede nsanga bisibe nkwetaaga kuno ku video tuleko bulungi nnyo manyi bakuteddeko TV gagadde bambegabo abasemwayi aba iso aba iso fuso piso bana bataddeko TV ba recordinga bayino kuwa ebinava mu video eno njala motagingireko bannaddiini bonna buli ddiini yonna mu Katoliki mu Islam Protestant mu Orthodoxy mulokole mbetaaga ku video eno nja kwetagako abakisi ba parliament bonna buli kibina mu over kwetagako video eno nja kwetagako leader of opposition omupya mukulu Joel Senyonyi nkwetagako video eno tuleko wano nobakabo nja kwetagako abogezi b'ekibiina kya national platform ku social media betuyita ba bloggers namwe mbetagako mu kyambeko ko wano nja kusaba mumpitireko omukulembeze wange omulondo lwa Kyagulanyi Center mu ssebo nina obubaka bwenjala kutuusaako nga ggwe obumpeereddwa nga mbujje wantu obwokusifu mbwetaago gy'obuwulirize bw'oba toliiko omuntu yenna asobola okurekodinga akantu kano n'akaweza president kusaba gy'otuleko wano just 30 minutes njagala mumpitireko wano Salonga Mulengejja wa Sanya Kalu Charles Peter Mayiga Mr. Alaja atuleko wano njagala mumpitira abasirikale bano bali bana kuliko Captain Amis aine byona ngulu wa SFC wakava Russia nkwetaga ku video eno kuliko Afende Muzeire nawe wakavera shankwetaga ku video eno netago Afande Namanya ngale wakavera shankwetaga ku video eno netago Afande Moai nawe wakavera shankwetaga ku video eno netaga ko Afende Tumusime nawe kwetaga ku video mwena muli wa SFC mwakavera sha muri ekibija ky'abantu 14 muri ekibija ky'abantu 14 ngenda kubuulira ensi mission yamwe batwalira sha mwakomye wodi mugenda ku mission ki kyenjagala ensetegeere bwe mmala basaba okutaginga abantu bano kiba kitegeeza tuba tugenda kalowoozo tuve kalowoozo tugenda ku kigula lugi video etandike bulungi nnyo alright nendowooza nga sinnagenda kalowoozo njala kubaza mwenna abasharinga abazibera ku mitimbire gy'enjawulo mwe balikola balakwagala nsi yammwe ne ba foot soldier mwe nabaliga ku social media abakola night shift na mulwana entalo gye tutalimu balikola aba posting aba commenting aba chali mu struggle namwe mbaagala nnyo mwe bali nnyo bali ddala kale ndowooza katugende kalowoozo ka leero akalowoozo ka leero kano njagala kagende eri mwenna abaana baagala enkyukakyuka ng'okwata essimu yo n'okomentinga ng'okwata essimu yo n'obloginga ng'okwata essimu yo n'okola ka video ku TikTok oba watu wonna naawe ayagala enkyukakyuka akalowoozo ka leero kakukwateko kwako kashiyalinge ekisookera ddala njala sooka tegeeza mwenna ffenna tulina ekigendera kimu mu kalowoozo ka leero kyakukyusa ggwanga eyo mu ngeri yonna esoboka kubanga twetaaga ensi erimu amateeka nga gakola twetaaga ensi ng'erimu service delivery twetaaga ensi ng'obuyinza bukyukira mu mirembe so si kuyiwa musaayi twetaaga ensi nga tebawamba bantu twetaaga ensi nga tebagwa bantu ku ttaka twetaaga ensi nga buli muntu alamulwa okusinziira ku musango abakoze twetaaga ensi nga buli munnansi yenna azalibwa mu Uganda aweebwa ekitiibwa era afune ekyo kimugwanidde nga munnansi mu kalowoozo ka leero gwali eyo ng'okyayina mentality ekugamba nti nze bw'ataba gundi ng'ava mu ggwanga gundi oba tribe gundi nze sisobola mugobera era ebifuzi byange bibesinga ku tribe gundi uli mu kifo kikyamu n'ensi yo togyagala mu kalowoozo ka leero njala kagende buli eri mwenna bwe tuba nga tuli mu struggle muno njala mumpulize bulungi mu kalowoozo ka leero njala bwe muntu okyuse mindset yo oba entegera yo ku byobufuzi ebyobufuzi tebiriko tribe ebyobufuzi tebiriko ddiini ebyobufuzi tebiriko myaka ebyobufuzi tebiriko mukyala wo mukazi wo ebyobufuzi kiri nti kasita bijja tulonda abakulembeze abagenda otutola ku leve endala gwakyayina endowooza oba mentality egamba nti nze bw'ataba wa ddiini gundi simulonda bw'ataba wa ggwanga we nti simulonda maama okujja kootakoota mu gaalumonde alina omuto gujja kukulumira bwereere mu kalowoozo ka leero njala kagenda erimu n'aba comrades nammwe bannabyabufuzi n'abaagala ebyobufuzi amanya gange nsiba nga bagamba kukyala nagoogera kuba gajja kusiwuuka mweno struggle njala bategeeza baganda mu kalowoozo ka leero twawule eggwanga n'endowooza yaffe nti nze gundi wabanga ggwanga gundi simukulembera no struggle teri mu ggwanga era struggle teyimiridde mu mawanga struggle eyimiridde kukyusa ggwanga n'abantu bonna kufuna mu ggwanga eryo kati gwali eyo nga gwolowooza nti struggle
struggle ogibesinga nti gundi bw'ataba mu gundi sisobola kubeerawo ekyo kikyama. Omuntu yenna bw'abanga munnabyabufuzi ng'alina obuvunaanyizibwa ng'era alina qualities ezisobola omufuula omukulembeze w'eggwanga ng'agenda tuwa service delivery n'okukyusa obukulembeze emirembe, oyo omuntu tumwetaaga nnyo okusinga bonoga nti nze njagala mukulembeze nga musoga naye ng'ate omusoga tanakyagenda kukola oba muganda nga tanakyagenda kukola. Kale mu kalowoozo kale njala bategeeza nze siri wano nti ndi byabufuzi nga mpagira muganda, siri wano byabufuzi nsimanyi mpagira munyankole oba mpagira musoga oba mpagira mukyoli oba mulango. No, mpagira omuntu alina potential asobola okukyusa eggwanga likulana ku speed ya waggulu, so si ggwanga kino kibaddamu, so si ggwanga. Ndaye abantu bangi nnyo ku social media mugamba nti ate simanyi leader of opposition alina kuba mu kitundu gundi. That is total nonsense. Ekyo kyabogwagwa. Ekitundu ky'eggwanga kyonna kisobola okuba omukulembeze kasitaba ng'asobola okuba ng'atambula ku principles ne constitution ya Uganda okukulaakulanya eggwanga. Era mu kalowoozo kalo kamba ategeeze gwe wenna alowooza nti olina mentality entugenda kubeesinga ku ggwanga oli mu kintu kikyamu, ogenda kubeesinga ku ddiini oli ku kintu kikyamu. Njala kujjukiza mu Uganda mulimu abantu abakulaakulanyiza eggwanga bava mu bitundu birala, era Uganda efugiddwa mawanga mangi nnyo. Naye abasajja aboogerwako kwe kuli Sir Edward Frederick Luwangula Muteesa Ssekabaka eyakisa omukono mu ggwanga lya Bungereza, y'omu ku baakulaakulanya eggwanga Uganda. Eyaddako yali omugenzi Idi Amin Dada. Mbuulira amawanga gonna agaddakawo kiki gaakolera eggwanga n'okutuusa kuno Yosenti Bahabula Otabasira omutano wa Kaleekezi Nsente Muzizide ensanga bisi baaliko abba eggwanga na buli muntu omufuula omusiru. Kati njala bagamba muve mu bintu byogga nti simanyi ggwanga ddiini. No, omukulembeze gyenna bw'aba ng'asobola okudelivaringa service. Twetaaga obukulembeze obukyukira mu budde nga si bwakuyiwa musaayi ng'ebyobufuzi bitwala ng'ekintu ekya bulijjo. Ye mukulembeze ge twagala. Bw'awoza mbu simanyi ate obwalupu bwandibadde budde egindi bwandibadde no, as long as nti omuntu oyo asobola okutuusa service ku bantu, asobola okukyusa obukulembeze emirembe, ye muntu gwe twagala. Bino simanyi ndi muganda, simanyi ndi musoga, simanyi ndi mutoolo, simanyi ndi munorthern. That is a total nonsense. Nze siri byabufuzi kubanga mpagira Kyagulanyi kuba muganda. No, kubanga alina potential. Kubanga alina ki? Alina potential. Gwalina endowooza ne mentality ya busimanyi nze. No, that is a total nonsense. Twetaaga abakulembeze nga balina merit basobola okukulaakulanya eggwanga. Yenna zoba nga ndi opposition ava mu northern, we don't care. Oba ava mu eastern, we don't care. Oba ava mu Maserengeta, we don't care, as long as nti mukulembeze alina obusobozi asobola okwogera ensonga eggwanga ne wululya. Ne gwe njagala kutegeeza mu kalowoozo ka leero, nammwe kennyini mukimanyi nti nawe kennyini kitaawo akuzaala bw'aba akola amanyanga omunenyaako. Gw'oyagala ku nga teriyo bazadde bawerera baana ne babaliisa ne babakuza, omwana atuuka okugenda okukola amaka nga takyafa ku kitaawe, abo nabo gye bali. Naye ng'eriyo omwana ye ng'afa ku kitaawe ne nnyina ne famire yona ng'agifaako, oyo ne gyali. Kati gwe tojjaku nga busimanyi ndi wa ggwanga gundi, busimanyi bw'ataba gundi sijja kubeerawo. No, twetaaga service delivery, twetaaga leadership, twetaaga politics ng'ateredde mu Uganda. Ebyo simanyi ddiini, simanyi ggwanga, that is a total nonsense. As long as nti omukulembeze alina potential, alina credentials, asobola okufuga eggwanga, ekyeggwanga oba tribe sirina kyenkyagaza. No, njala sooka kubuuza abakulembeze betumanyi mu Uganda bafuze eggwanga Uganda abalikulaakulanyiza bonna babadde Baganda, babadde Batoolo, babadde Banyolo, babadde ba tribe ndala. So eyo mentality tugijjemu era tuleke buli muntu alina obusobozi okufuga eggwanga alifuge. Kekabadde akalowoozo kaalyo nkafundikidde, katugende ku Kigulalo. Era mbalamusizzaako mwenna abaagala Ekigulalo okwetoola ensi yonna. Kansubire nti buli bulungi mwebale kubeerayo. Mu Kigulalo kyaleero nno njala kigende buli muntu yenna gy'oli nga okuze ovudde mu myaka gy'ekitiini 18 egy'okwesalirawo okudda waggulu, era ng'ogenda n'okola n'ofuna ekyo ekigula emagala eddiba. Ekigulalo kyaleero kikyo nga bwe nzija mbagamba nti eyatuwa obulamu bamuyita Katonda. Kuffe teri amanyi Katonda bw'afaanana, ne waasula teri amanyiiwo. Ensi yagituwa tugibeere mu mirembe era
ku nsi Katonda gy'amuwadde obulamu. Olw'ensonga abantu bangi bali mu malwaliro eyo ng'anoonya at least Katonda amuweeyo ennaku oba omwezi abeeko byafundikira nga takyasobola. Essaawa zino omukka gw'ossa gwa bwereere naye njala kubuuza ggwe mukazi ggwe nawe musajja ggwe omanye ebbeeyi ya oxygen mu ddwaliro buli lunaku ssente ze kostinga. Oxygen mu ddwaliro ng'oli mu intensive care unit gye tuyita intensive care unit olunaku mu Uganda bakukyajinga $1.5 oba bakukyajinga $3 okussa obusoboka bwa oxygen. Oyo gwe bayita Katonda. Bw'aba akuwadde ensi n'akuwa obulamu gano nkuwa gaamuwa. Tugenda mu season oba mu budde obw'okusanyukira n'okukyala n'okubuuza ku bantu n'okuwa ebirabo. Muganda wange gwali mu diaspora naawe ali e Kampala. Eno ensi kubo tuyitako buyisi akoowa yagivina tuli mukka bukka. Saagala weerumye go baatuma jjeeko y'ennyonyi oba go baatuma ingini y'eryato eddene gano ga cruise nedda. Nkusaba muganda wange mbulamu obwo buli kintu kyonna ky'okola funangayo akadde weewummuzeeko. Okwate kasente kaakatonda ogenda okalyeko ne famire banaawe kennyini. Oguleyo akagatto oba oguleyo akasaati oyambale ogenda oli ku bulamu. Kubanga bangi bakuŋŋaanyiza ensimbi bamaliriza bazirese. Njala kubuuza walabye omugagga gwe baziika n'ennyumba taliyo. Waliwo omugagga gwe baziika n'emmotoka taliyo. N'oba oyina ng'olina closet ejjuddemu engoye n'amasuuti era bakwambazaako essaati egi, essuuti egi, ekkooti egi, engatto egi ne bakuteeka mu pamba amatu ne bakuteeka mu keesi ne bakuziika nga buli kimu okirese. Naye nga ku nsi obadde okuŋŋaanyiza buli kyabugagga ng'okyetoolozza era gwe bakuyita nnende. Mu nsi temuliimu nnende. Kintu Katonda ffena kye yatukweka nti ne bw'onoogujuba na ku nsi kuno n'okuŋŋaanya buli kyabugagga kyonna olina genda nga bwe wajja tolina ky'ogenda kutwala. Kale bw'ofuna akadde lya ku nsimbi zo genda onyeenye ku galiba enjole. Funa ekiseera wejjeko stress ogenda oseke. Naye mu kunyumirwa kuno n'okuseka n'okwejjako ennaku kijjukire nti bw'osanyuka ennyo osobola okufuniramu obuzibu. Bw'onyiiga ennyo era osobola okufuniramu obuzibu. Kale bw'oba ogenda okusanyuka kuno okulya ku ssente zo ate ne bw'oba ogenzeeyo weegendereze kubanga gy'okoma okusanyuka osobola okufunira ebizibu. Ne gy'okoma okunyiiga osobola okufuna stress n'ofuna depression ate na nekikuleetera obuzibu. Balansinga obulamu leka kwerumya kubanga ne gy'olaga tomanyiiyo. Gye wava mu nda ya nnyoko tewamanyaayo ne gy'olaga nga Katonda akuyise ku ssaawa esembayo tojja kumanyaayo. Kwata ku ssente zo genda oziye. Gwe muganda ng'ali mu diaspora ng'okolanga roboti shift after shift togenda kujja ssente mu Bulaaya zonna ozimaleyo. Nkusaba lwakiri mu mwezi funawo olunaku ogendeko out olye ku ssente zo. Ensonga yeeno ojja kuzimba bbangalu, ogenda kugula emmotoka, ogenda kukola buli kyabugagga okyeterekera okiteekaawo. Naye essaawa ogenda tuuka nga Mukama Katonda akuyita ebintu bye togenda genda nabyo. Olina bw'ogenda obirekera emabega eno buli gw'okirekera yenna alina pulaani eyiye ku kintu ekyo. Kabeere mwanawo alina pulaani ku kintu ekyo gw'oluvaawo. Gw'opulaani ng'okugaggawala olina ebibugagga bingi nnyo. Olunaku lw'ovaawo omwana ye apulaaninga kitunda, muganda apulaaninga kitunda. Y'ensonga lwaki mu famire gwe bw'ofa ng'obadde olina ebyobugagga n'abadde tayakuyamba atakumanyi yasinga okukayanira ebyobugagga bye n'abadde akwata mu famire yasinga okukayanira ebyobugagga ebyo kubanga aba ayagala agabane ku kyataakolerera. Lya ku ssente zo weeyagale kubanga teri ku nsi kuno mulya mmere alina pulogulamu na Katonda taliyo. Nkiddamu teri mulya mmere alina pulogulamu na Katonda. Katonda tebamubiipinga, Katonda tebamuzannyisa. Mu kigwaro gikyaleero tugenda mu festive season abakola shift after shift abali mu diaspora wumulangako ogenda olye ku ssente zo oyambale kagoye kubanga gw'okolerera alina pulogulamu ezize naawe z'otamanyi. Lw'onoovaawo era singa abafu baali badda bandibadde baava dda kubalya mmere olw'ensonga waliko ozimbye fulaati oyina faamu oyina emmotoka wayita emyezi wajinda byaishi nga buli kimu kiwalekawo kyasaanawo. Naye nga watoba wakolanga okuva ku makya ne buziba n'okola n'ogana n'ogula engatto n'ogana okulya ku ssente zo. Naye olunaku lw'ozikira buli omu lwatandika okusika. Kale festive season eno genda olye ku ssente zo kubanga Katonda tebamuzannyisa yamanyiddirwa n'akutwala. Y'ensonga Katonda tebamubiipinga tebakola ne program.
mukitegedde bulungi nnyo kyekibadde ekyogulwa lwegikyaliro video ketandike. Ndowooza kansoke nzijewo obubaka buno. Soke nzijewo Ssenyonyi aveewo. Ndowooza eggwanga lyonna okuggyako abanaazokedda gye muli mu nsi muyinza okuba temufunye mawulire. Njala bategeeza mu butongole olwali ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Desemba mwaka 2023 ekibiina kya National Platform ekikulembera President of Robert Kyagulanyi Ssentamu olwali lwekyusiza obukulembeze obw'omu Parliament era essaawa zino Wetwogerela akulira oludda oluvuganya government ye mukulu Joel Ssenyonyi kati nga yeropo mpya mukulu Mathias Mpuga Nsamba taamu yeweddeko era n'awummuzibwa ne balonda Joel Ssenyonyi ye leader of opposition ompya. Ngenda kusaba member parliament mwenna bagenda okukulembera bwemba mwagala enkyukakyuka temuwa kiseera kizibu mugoberere kyekisokera ddala. Ekyokubiri buno bakajala bugende ewa muganda ge Joel Ssenyonyi nga mbeesinga ku kifaananyi kino kansulenti kuoli ekifaananyi kino kiraba eno struggle gye yatandikira. Ndowooza weeraba eno struggle gye yakola ki? Struggle gye yatandikira. Ogira bulungi nnyo? Struggle gye yatandikira okutuuka olwaleero w'ofuuse leader of opposition. Ngenda kukusaba n'obuwombeefu. Struggle gye watandika wali oli mu mawulire ng'era oli muweereza mulungi nnyo. Abantu bangi baakulabanga ng'omusomi w'amawulire atalina kiddako. Naye omusajja omu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lyamala ng'akulaba ku TV yakulabamu ekintu ekyenjawulo. Mu bukadde 45 oba bannayuganda najja n'akulondera ga Joel jangu wano. Ebbanga lyomala ku TV yajja n'akulondayo mu bantu naga Joel jangu wano. Naye nga wasomera amawulire okubeera ku TV DP yaliwo FDC yaliwo Jema yaliwo n'ebibiina ebirala byaliwo ne NRM yaliwo. Bonna tekuli yakulamu mulamwa okujjako akasajja akatono ke kakulamu kaka Joel vaayo jangu wano nina kyenjagala tuzimbe. In the respect Kyagulanyi gye yakuwa ne decision gye yakola gye njagala otunuulire kuba ofokasinga. Museveni yakulaba ebbanga ddene, Janet yakulaba member parliament baakulaba, abanywa ofuzi baakulaba. Nobody came to you during the period when you're still a news the TV presenter. Tewali yakulaba. Kyagulanyi yekka yakulaba. In that respect mu kawaayiro ako njagala ojjukire Bobby gye yakujja struggle gye yatandikira kuba ofokasinga. Manyi olwaleero bw'obadde ofuna essimu 5 oba 10 olunaku ekiro kya leero oba wiiki yonna wetunaatuukira mu January ogenda funa essimu ezisukka mitwalo n'emitwalo. Ng'essimu ezo mulimu ezigenda okukuyozaayoza, mulimu ezigenda okukusaba emirimu, mulimu ezigenda okukusaba ozisinkane mu kyama mubyeko bye mwogera. Ekyo toshuwaddeyo. Naye ngenda kukusaba tunula Kyagulanyi gye yakujja mu bantu bonna abaali bakutunuulidde nga tebakufaako n'akujjayo n'agajjangu wano n'akuzimba n'akuteeka wakutadde. Mu kifaananyi kino temwali musajja munene kankikuddizeeyo. Muno temwalimu ba strong politicians mu kino ekifaananyi. Temwalimu munnabyabufuzi yenna mu kifaananyi kino. Basing on the records temwalimu munnabyabufuzi mu kifaananyi kino. Yali Robert Kyagulanyi Ssentamu naawe nga mugasse ideas n'okwagala eggwanga lino.
bulubaka wanjala obutwale bwote bannabyabufuzi Yoseri alina ekintu kimu kyakola akutega obunyeebwa obwo n'osanga ng'obuguddemu nga tosobola buvaamu mu byo office eyo gy'okutte ebaddemu abantu bangi nnyo naye abamu tebabadde na convoy ng'eziriwo kati essaawa zino so part of the convoy oba bagikuwadde bati bagikuwadde akanyeebwa ke kasooka ekyokubiri weewalenga nnyo omuntu atalina ndowooza ekyusa buyinza kubanga mission yali yakukyusa buyinza so si yakubeera mu opposition olw'ensonga nti abakulembeze bonna abaddewo naddala abaddewo ku oluvuganya badde bafanye okubeera mu opposition nga si option kati gwe olw'okuba nti Kyagulanyi yakulonda ye eri mu bantu bonna n'akuteeka wano yalina ekigendererwa kyakutaddewo nga nfundikira mu bubaka bwe nkuwa njagala otunuulire nnyo future yo ne future ya Uganda saagala obeere ng'abaana ba DP abaana b'FDC abaana ba UID abaana b'ebibiina ebirala abakofokasinga okubeera ba councillors ne ba MP nga tebatunulidde future ya ggwanga naddi wavaawo awo okugenda ku ddaala eddala omukulembeze wakwasiza obuyinza engabo gye yava walabayo n'agenda ku ddaala eddala saagala ofokasinge ku kyakubeera leader of opposition in future planning okuba nti mugenda otwala eggwanga lino maaso so sikulowooza don't think like an MP think like a future president think like a future president ekizibu kye tulina mu Uganda ba politicians abasinga obungi kasitaafuuka kansala kasitaafuuka chairman C3 kasitaafuuka MP ng'atuula amaamera awe nagaano kwataganira n'abafuzi abasinga muganda wange nkusaba obuyinza Kyagulanyi bwakuwadde ne gye yakujja oba ne gye mwejje lowooleza ku level yemu ne Kyagulanyi okukyusa eggwanga lino so si kusigala nga MP kyokka kubanga ne Kyagulanyi ekya MP yakivaako n'alowooza ku ky'okutwala eggwanga maaso teri bugagga bumala kubanga money is just numbers teri sente zimala zewafuna ng'okyali ku TV zaakyukamu katono naye bw'onoofuuka te president zijja kyukamu katono tezeeyongerako kubanga more money more problems gy'okoma ofuna sente nyingi gy'okoma ofuna ebizibu ebizitwala so sente teziggwayo kati nga gwe afunye office fokasinga ku kukyusa eggwanga na kuzoganya kujja buyinza bwe tulina obujja tukyuse eggwanga lino ku lw'abantu bonna saagala obeere nga bannabyabufuzi abasigadde bonna nga balowooza kubeera mu opposition nga tebasuubira kufuuka ku mutendera gwa opposition kufuuka president that is my message tunuulira nnyo omusajja gye yakujja naawe tunuulira entambula gye mutambuddemu ne mukamaawo weewala omutego omuntu nga talina message yankyukakyuka mwewale kubanga gy'onookoma okubasigaliza gy'onookoma okubasemberera gy'okoma okufuuka bo nabo okuyingiramu kyova olaba nti omuzigo tebaguliranya mu ndiro kasitoliranya omuzigo omuliro kiba kiwedde kale leader of opposition opya Mr. George Senyonyi bw'obadde obubaka bwange bukutuukeko nkwagaliza buli kimu kikutambule bulungi mukama kuume neerowooza ku kintu mukwano gwo muganda wo gye yakujja mu mawulire ebbanga lyobeera ku TV nga teri muntu yenna akulamu potential na busobozi ye n'agamba nti omwami ono mulabamu basing on this photo kuno tekwali munnabyabufuzi yenna tekwali munnabyabufuzi yenna esikoodi ogiraba gyenjagala ofokasingeko awo ndowooza tuvuddewo kati kavudde kwanjula vidiyo entuufu etandise tutandikiddewa ndowooza nakiro kansoka ekiiseewo ne president oza kwali so mukama wange president tuyingira omwaka omupya wadde tunnaguvaamu guno omukadde nina
information ekwatako ng'omuntu okusinziira ku Yoseri kyakupulaningira. Yoseri Tibahabura Otabaisirwa ya training a team n'agitwala e Russia. Era team yasobola okujja omugenzi alonda Nyikirima. As well, n'olwali yatwala team y'abantu 14 n'abatwala e Russia okutraininga nga main purpose ba training la Robert Kyagulanyi Center okubanga akujjawo. Era team yakomye mu ggwanga nga main focus yayo egenda kuba ekulondola wajja otambulira buli kimu kyokola. Bayinza n'okuyingirako mu system yo ey'abantu bodiringa nabo okuba nti basobola okufula is a target. So kubanga bali batta omugenzi Nyikirima bakyusa protocol ye oba abantu abamutambulirako bakola nabo mu offices ze babakyusa kati nabo balina mission yemu. Kati tiimu eno ey'abantu 11 nsobodde okufunako amanya galinganga amanya gali 5 ku tiimu y'abantu 14 bensobodde n'ekifaananyi kimu kifunye ngenda kikulaga. Omwami ono yagenda okulidinga tiimu eno egenda okubanga ekutambulirako nga mission Museveni yabagambye tebasobola kusukka mpaka mugwamu wa East Ejja ng'okyali mulamu. Tiimu eno ekulembera omwami ono bamuyita Captain Amis Ainebyona ono nga wa CMY bamuwa assignment okulaba nga akuteeka out of action between now and Easter holiday 2024. Omwami ono yono yoyo oyo ye Captain Amis Ainebyona we Russian trained commando ne banne 15. Kati mumanya amala kuliko omulaba muyita ono amanya gembaga ye Captain Amis Ainebyona nga wa CMY a Russian trained commando. Kuliko omulaba muyita Afande Muzeire. Abagala enamba yono wa CMY ono gwe mbagambye amanya gono Captain Amis Ainebyona wa CMY enamba eri 0780 262400 mujiwandika. Enamba yono guy eri 0780 262400 mujiwandika. Ngera bona enamba zaabwe mweka twavudde mu Mozambique tukyala bintu byakuzanya wandike enamba eyo muwandike enamba eno 0780 262400 ya Mariam iyo enamba ya captain ono gwe mbagambye oyo Amis Ainebyona enamba ye simu. Kati owokubiri bamuyita Afande Muzeire. Afande Muzeire eri 0785 32 46 39 mujiwandike wano 07853 24 639 oya Afande Muzeire. Kuliko omulala mwita Afande Namanya. Afande Namanya eri 0774 42 41 81 oyo Afande Namanya. Ono omulala mwita Afande Mwai eri 0782 49 01 86 oyo Afande Mwai. Asembayo Kristi gye nafunye bamuyita Afande Tumusiime ali ku 0783 44 5808 beba master assassins Russian trained commandos bakotadde ko bali abantu 15 in number ne sofa abali mu action batandise okukola bali 11 nenga they are 15 in number
bebasayiniza bali mu action bali 11 bagambye nti between now and the holiday of Easter 2024 olina okubanga oli out of action. That is their mission. Nabagamba wanoze information njibawa nenjiteko social media nentambula nengenda ebisigadde Katonda bakwatireko nebengambe bintu bino Katonda bakwatireko bwe bituukawo mbasivunanyizibwa kubanga lwa mu nyindo tulwekula ko Kadoza president otegedde nengo ono ye team leader. Ono ye team leader Amis aine byona yoyo team leader enamba yengi basomedde yoyo bonna batendekeddwa lasha papasire kunoonya Robert Kyagulanyi Center moja mu action between now and the holiday of Easter 2024. Ekyo tukimaze nakyo twagala tugende ku kirala. Kati njagala tugende ku bannaddiini looza batuuse bulungi nnyo. Bannaddiini bulijjo neebuuza sitaani alina emyaka emeka. Kansubuleti bannaddiini batuuse njagala ko abalokole abasiraamu abaorthodoxi abakatoliki n'abaprotestant n'amadiini amala. Kansubuleti mutuuse bulungi nnyo. Mbalamusizaako basajja ba Katonda kansubuleti muli bulungi mujje balakujja mutuusaako engalo. Biblia etugamba nti omulya mmere etalisalira munne musango Katonda yekka yalina obuyinza okusalira omuntu omusango. Bulijjo neebuuza sitaani alina emyaka emeka? Mujjukire najja mbagamba nti sitaani tewali ali mukulaga nti sitaani yoyo. Sitaani bye bikola by'omuntu byakola ebitali bya bwa Katonda. Buli wakola ekikola nga si kya bwa Katonda obeera sitaani. Soka weebuuze bw'aba Katonda eyatutonda ffenna ku nsi n'atuteeka mu mbuto z'abanyaffe ne batubutuza ne tujja ku nsi tetumumanyi myaka gy'alina wa waali naye ng'ate yafuga buli kintu. Katwagala kubuuza sitaani ye tafa. Sitaani tafa kyetwagala okubuuza. Sitaani yafa ddira taliiwo naye abantu ffe kennyini ffe sitaani bakola ebintu bya sitaani. Kati bannaddiini ensi bwe beetabanguka teyawula munnaddiini naani. Bannaddiini sitaani abayingiddemu era kyansonyi nnyo. Neewuunya abasajja bakulu omukulembeze w'eggwanga Omulolo Robert Kyagulanyi Center yabayise n'abawandiikira yawandiikidde abakulu b'eddiini 7 bajje bamuyambeko okusabira eggwanga n'abaana ne famire ezaawambibwa babakkakkanya emitima. Basajja bakulu bano baaganye okusindika wadde omukiise okujja bakiikirira okusabira abantu abaawambibwa abattibwa n'okusabira eggwanga baaganye. Lwaki baaganye? Bannaddiini bwe tuba nga tulibeera ku social media kono ku bwenyi bw'ekitabo ku TikTok ku Twitter abantu bali mu kwekalakasa mu nsi yonna bannayuganda. Amerika egambye obutujju bungi mu Uganda abantu batembwe bawambibwa naye ng'abikola bamuyita Yoseri Tibahabula Otabasiba mutano wa Karekyezi nsire mzizi nsanga bisibe Yoseri Museveni ye mutemo sitaani. Kati gwe munnaddiini n'oyambala eggandula lyo n'ogenda Museveni ng'akuyise mu State House n'otandika okusabira omusajja obutemu kungwe muba mwetaaza ki? Olw'ensonga ffe twakimanya nti Museveni buli institution yonna yagiyitamu n'agipenetrating nga n'agiyingiramu. Nabagamba nga buli Museveni lwe bamanya nti nomunnaddiini bagenda mutikkira golooza lwaki awaayo emmotoka n'awaayo ne bbaasa eyo ebeera nguzi sadida sirika tobaako ky'oyogera nze mba controlling. Bannaddiini bw'abanga sitaani w'oku nsi atambula alabika kayina ekiwalata n'obuswiriri nga n'emikono egimu tegikyenkana ayambala ekisaati ekyeru n'ekipale ekya bbululu n'ebigatto nga talina njala mu bigere akyasobola okuwa komandi togenda kusabira bantu baabula. Kati gwe sitaani naawe enjawulo eriruddawa. Bw'abanga sitaani alabika mukeera ku makakya mu mizikiti mu makanisa ne mugamba sitaani tukulwanyisa sitaani genda gwe olwanyisa sitaani gw'otalabangako n'omusabira aveewo. Sitaani gw'omanyi Yoseri Tibahabulwa waali atta abantu awamba abantu n'ogenda mu State House n'omusabira nti awangaale. Kati sitaani kuggwe ne Museveni ani sitaani? Kummwe nammwe ani mubeera mu mizikiti Allah Akbar swaitani simes ibilisi bichi bana abalokole simes simbule sala lo Bikira Maria mirembe buli kimu ne mukyogera nga mugoba sitaani gwe mutalako. Naye sitaani Yoseri Tibahabulwa alina n'abazzukulu alina n'abaana abamu nga bakola ebikolo mu safe house okuwamba abaana ne mugere musabira. Kati sitaani omutuufu yaani? Bwabanga sitaani ali mu nsalabikako nga yambala ekisaati ekyeru n'empale ya bbululu
nebigatte biri open nga ina n'ekiwata ina n'enswiri abalemi okusabira omuga nti oli sitaani mugenda kusabira ndiga ki mu nsi basajja mmwe kubanga bawe emmotoka ne mutuula muggulu tebagenda na mmotoka bagenda na kitiibwa muggulu teri agenda na ssente bagenda na kitiibwa kati mmwe tubayite ki sitaani gwe musimbulire Sara sitaani tomukema tumumanyi tomulabanga nako ne sitaani ali physically fit gwe mulabako ali awo gwe musabira Kyagulanyi musajja n'abayita musabire eggwanga abaana abaawandwa n'abattibwa ne muganda basabira mukoleraani video etandika butandisi uliriza kusaba kubategese ne batalabikako nga basabira abantu abazibabuzibwawo saako n'okusabira eggwanga okuvvuunuka obuzibu bwe lirimu bali bagamba nti bawandiikira abakulembeze b'eddiini 7 kyokka nga ku bano tewali wadde asindise omubaka bategeezezza nga bannaddiini bwe batasaana kubeera nakyekubiira naye badde ku kitebe kya NUP abakulembeze ku ludda oluvuganya gye bakuŋŋaanidde okusabira eggwanga abantu abazibabuzibwawo n'ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu Jumakirya eno yabaddeyo sinzira kubakulu kitongole olwaliro abakulembeze ab'enjawulo okuva mu bibiina ebivuganya bakuŋŋaanidde ku kitebe kya NUP Kavule okusabira eggwanga saako n'okusabira abantu abazibabuzibwawo abattibwa n'abo abali mu makomera ag'enjawulo mu ngeri y'okulinnyirira eddembe lyabwe okubaddeko Robert Kyagulanyi akulira NUP Mugisha Muntu wa ANT Dr. Kiza Besigye muna FDC Elias Lukwago Kenny Luchamuzo wa CP saako n'abakiikiridde abakulembeze okuva mu UPC PP n'ebibiina ebirala bingi ku mukolo guno bano basoose kuwuliriza obulumi abantu abalina abantu baabwe abagambibwa okuwambibwa bwe bayitamu batebaati maana batolesa friiji bamutwala nga balikuba alikunalika lwa musaayi tuteera aliwo babayita basuula eyo tetuligenda mwana wange mbeete enziika abaana babonengako amagombe atali wange bamuteeka mu mawulire nga yebitandikwagunasi kintu ekyo kyanyiziza nnyo kyanseekowali naye bagamba nti omuntu bamugyamu amaaso ate ne bagamba nti tebamwina kati we gebaggyemu amaaso bamugye ab'eŋŋanda z'abantu abakyali mu makomera nabo ebigambo byabaggwako era nga wano abantu ba Olivia Lutaaya nga kati amaze emyaka 3 mu kkomera kumpi balemereddwa okwogera olw'obulumi wabula waliwo abalala abalina abantu baabwe mu makomera abasobodde okwogera abasajja bajja ewaka saa 9 ne batwala omwami wange ne bankuba ne batulugunya abantu genda kusobola pangisa nnyumba n'abaana bange amaziga gensaba mwagamala kudda banaye muto abaana baffe ange maku bantwala eri omwana wange okumutuukako nga baakuba omwana yankuba ati baakuba ebigere era nasaawa ina ebigere bimuluma okusabira eggwanga kutandise abakukulembeddemu kubaddeko Abedi Bwanika omubaka saagala gendayo bannaddiini eddiini 7 babaweereza ebbaluwa mujje musabire eggwanga ne mugaana naye nga mukimanyi ebikulo bino ku TV zammwe kubibeerako babisoma ku ssimu zammwe mubisoma ku Facebook mubiraba ku TikTok tubyogerako ne mugaana okujja ne wadde okusindika omuntu mwandisindise lwaki yosto ow'ekisomesa najja naganze nkiikiridde bu protest ne mugaana naye sitaani ali visible yoseere n'abayita ne mugenda ne musabira kati kummwe n'ani asabira sitaani ne mubeera mu makanisa nga musaba bannange sitaani tuwayisa sitaani tumugoba kati bw'abanga sitaani atalabika musabira n'avaawo nga bumulwanyisa kati sitaani ali visible practical available n'abakubira essimu nti sirabayo omuntu n'omu agenda kusaba mulina obuvunaanyizibwa mu basajja mwe mulina obuvunaanyizibwa sitaani omuntu obuntu ayimirira atya ku ssimu ye n'agamba gwe Namirebe sikulaba ng'ogenze Wakyagulanyi gwe Werubaga sikulaba ng'ogenze Wakyagulanyi owennamuŋŋona sikulaba ng'osaze Wakyagulanyi ow'Ekibuli oba ow'Okodi Kampala n'enkulaba ng'osaze Wakyagulanyi
mwabalokole kenda bayo omuntu n'omunga asaze sime babbala sabala bibi njabba kuba emiggo buli omu n'azinga emikono n'agisawa tujagenda wa sitaani ayogedde nammwe kennyini mukimanyi nti sitaani abakubira amasimu ebintu bya bitwogera bino bibatawaanya emitwe kubanga temwagala kuwuliriza mazima teri kintu kizibu ekizitowa ng'amazima kubanga obulimba buwewuka naye amazima gazitowa kyovula nti omuntu wamugamba mazima anyiiga ne bwe mugamba eky'obulima era kyovula bannaddiini mu Uganda kummwe mbabuulira teri munnaddiini agenda kulaba ku ggulu erifaanana nkiddamu teri munnaddiini mu Uganda agenda kulaba mulyango gwa ggulu endiga za musumba zigenda kukumbanga bulungi ziyingire teri munnaddiini mu Uganda agenda kulaba ku mulyango gwa ggulu kiddamu nveewaawo ku kikolwa kye mwakoze teri munnaddiini agenda kuyingira mu ggulu lya Katonda eminagiro mwambala gya bwerere emisaalo muteekawo gya bwerere okusaala ne sitaani atalabika gwe musindika taliiwo mwe kennyini mwesindikira kizibu sitaani alabikako abalemi okusindika kitegeeza musaalira bwerere musabira bwerere teri munnaddiini agenda kuyingira ggulu lya Uganda taliyo it is impossible tekisoboka kubanga kyemudiringa nakyo mukimanyi sitaani ali visible gwolabirako ddala ne musabira ne mutusiiba nga mutuleekaanira nga musugoba sitaani gwotalabanga nako waafaanana mukoleraani bannaddiini ab'ebiro biri obote nga acunya abantu bayogeranga Amen gomaga ati achunya abantu nga Museveni abachunya abanaddiini bayogeranga ne batuuka bakwata ne babatta mumulowooza mugenda kuwangala nga nfudu amazima gasigala mazima kyovula nti obulimba bukeera amazima bagajja ne gasaanyawo kyonna awo nvuddewo kano ngenda kabazanyirako just dakiika ezi tuddeyo ku mulamu gw'okubanja abantu nga ne information bwefuluma wulira bano bannaddiini People power, our power, amanya n'eddoboozi lwakata musaalibwa Bobi Wine Alex. Na wange ndabuze omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu naggibwa kireka kyamutwe wa Kabaka bamumanyi waabwe. Natwalibwa abasajja ab'SFC nga bambadde yunifoomu zaabwe ez'SFC. Baali baludde nga bannoonya okumala emyaka 3 nga natuuka ku workshop nendekawo abakozi. Kati n'abakozi abasinga ne babateekamu embeera nenzirayo okunga obimanyi naawe nga ngamba kangende ekijja kijje. Bwe natuuka awo ne bajja ne bankwata ne bantwala balina gye bansookezeeyo ne bambuuza Bobi Wine yantwala mu magye mazeeyo emyaka 3 ne mbagamba nedda siriiwo amagye ne gasinzikiriza Bobi Wine naye neyita musaalibwa Bobi Wine ne bagamba waki olimba kyogere ekituufu tugenda ki tugenda kuleka ogende kyebakola ne bagamba ne bagasina kimmanyi abasajja nali nkitte ebigambo bino bibagamba naye lwalooka mbagambye abasajja abo basiyaga abantu abasajja banzigyamu engoye ezigwenda ayogera wano abeesekusi bennyini ne banzigyamu engoye nali nkiddo kyogera nga omanyi kiswaza nesalawo okujjanjabira ng'omuntu amediko lipooti ngiina eraga mbuno bansiyaga abasajja abeesekusi naye naguma nabeera abantu banzijjawe bansiyagira ne bantulugunya nga obamanyira banzijjamu opulo yange ne bazijjamu bajambula gye nalimu n'essaati zonna ne bamala ekikolwa kale kagamba nawulira nga mpulira eno wansi wabiririra nga balini walikamulali wansi nenzijja nawulira nga mpeddemu amaanyi neŋŋamba muzeeyi nzidde afande nzite oba osobola kubanga mpulira tokyalina kyoyinza kuŋŋamba nekugamba amazima afande naŋŋamba awoganye okwogera amazima kale nayita kabejja nomusajja amuyita kabejja yankuba enkiba nange kabejja yankuba nga wekiwuliza obudde tulina butono mu mazima ga Katonda muggulu ffena gwe tutamanyi bwafaanana n'owulira ebigambo bino n'otuula mu kereziya ya Katonda gy'omanyi nti ya Katonda n'osabirayo seeri basiyaga abaana b'abandi babasiiga obulwadde balepinga abaana abawala basiiba bawambala kati essaazi n'olwo banoonya okuwamba neggwe n'otuula n'osirika kubanga baakuwa emmotoka baakuwa ssente buli kimu sitaani yakiyingira nga munoonya sitaani mugamba sitaani munoonya sitaani kyali visible ebikolwa bya butemu
siri abantu awo tuvudde okatuddeyo eno eno TV yakola amawulire gano nga bawamba abaana babatwala wulira myaka gyolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensejja egibikirako ettaka. Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti waakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Bwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa, ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali bimuniikiriza. Wakati mu kubeera ng'anyinyiitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'angamba akubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'osi bwe buli awo bweyagaza. Ekyo tugenda kulwayo. Prime Minister n'abaminisita n'avaayo n'ayogera bino. But we are fortunate that Kibalama was arrested. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso, and other places. Mubiwulidde bulungi. Kati bannaddiini olunaku lumu lusisinkana mukama wammwe ffenna gwe tumanyi yatonda ku nsi kuno mugenda mugamba ki? Tewali kye mugenda mugamba. Ebigambo bye twogera abaana babeera ku social media nammwe mubeera ku TV nga bateze emizindaalo. Tewali njawulo wakati wa TV ne social media. Ekyenjawulo luli mwalina mainstream media nga mugiyita embajjeko interview. Kati buli muntu asobola okukola interview n'okuwa information etali edit kuba tetulina ba producer tetulina ba editors ffe basasi ate ffe tugasoma tukuwa amawulire nga tegaliiko kwetaaga kubuuza ani. Olunaku lw'olusinkana Mukama Katonda wo ku bintu ebigenda mu maaso mu Uganda oli mugamba ki? Essaawa zino Kamwenge basalako abantu emitwe mu ADF. Essaawa zino Kamwenge basalako abaana emitwe. Abakazi basalako amabeere mu ADF. Teriyo muntu asobola kuyimira ga Museveni ti mulekera ebikolwa by'obutujju bino. Essaawa zino mwapa Abaganda 200 basalako emitwe ne babookya. Abantu mu Northern Uganda Karamoja baba bamazeewo batta. Teri munnaddiini asobola kuvaayo kwogera. Mwe mulowooza bano abantu bwe batta babisolo. Buno si bukulembeze. This is a silent genocide egenda maaso mu Uganda. Essaawa zino Kamwenge bali mu kusalako bantu mitwe. Abakyala basalako amabeere babasalako emitwe. Abantu nyumba bazookya babasengula ku byalo. Naye agisengula kasanga nze. N'enkya agenda kufata mwe wagenda kusula ne musirika bannaddiini. Kubanga teri TV egenda bibalaka. Naye ng'omukka gw'olina gwe gwange. Kibalama omukka gw'alina gwe gugwo. Natasha omukka gw'alina gwe gwa Kibalama. Abakalamojja be twawoozanga don't wait Kalamoja to devote bali mu basala ba. Kiki mwe bannaddiini mmwe mulina eddoboozi erisobola okuyimiriza silent genocide egenda maaso mu Uganda. People are dying seriously. Ekizibu kye mulina babajjako information tekyasobola kufuna mu social media. Ate nga tulina social media tekkirizaako bifaananyi birina musaayi babisensalinga account bazisiba. Abantu bali mu kuttibwa bannansi. Bukulembeze ki buno? Gwe ng'olowooza omuntu okwogera ogenda musalako omuntu ogenda muteeka mu safe house. Abaana abakuŋŋaanya bakuba amaddagala ne bafa ne babaziika mu ntaana. Kiki kino? Kiki mwagala ku nsi kuno mbuuza? Kiki mwagala eno si kije musimba nsigo kije musimba. Ffenna tuli nsigo kije musimba bakaddugala mmwe. Kamwenge bantu bali mu kubasalako mitwe baba batemejja onaatemako munno omuntu n'agwa abajjula mu n'amukwata omugazi n'amusalako ebbeere. Onaatemako kisambi n'akisuula wali. Temwokyenjuza abantu kiki mwagala ettaka mugenda litwala wa? Mugenda kulembera ani? Mungu abantu ku bataka mugenda gatwala ludda wa? Sirabangayo omuntu gwe bali bazise na jjiiko ya ttaka nga bakikutadde mu nsawo tegenda mu ggulu bw'onootuuka mu ggulu lyoyo ofune puloti mu ttaka simulabangayo. Ne mutta abantu mutta baaki? Museveni lwaki otta abantu?
But we MP bali mu parliament kuba bali mu SC tebagala kumanya what is happening in the other areas of the country. When we talk about this, nga bagamba awo yayogera nnyo. Media eri mu Kampala. Media eri mu Kampala Ntebe wa Kisomokono. The rest of the country, teri coverage, teri media. People are dying like frogs. Nenjara kuuza kyekisaba na Uganda. And why are you killing Ugandans? Mwaleka video ketwazanya keddagala. Odiro otya kapso. Eno message njagala soka ngene bana Uganda mwenna. Eddagala mugulanga muri mu bus mu taxi. Being it Panado, being it Capiso, being it Habbo, Kariveya Momba, Togula Dagala Yunango in your bus, tax. Obey Togula Dagala Batambuza Dotu Dokucharo. Togula Dato Kiriza Dagala Kucharo Yawere. There is a silent genocide in Uganda. Togula Dagala Mobas. Togula Dagala mu taxi. Togula Dagala batambuza ku kyalo. Tokwata Dagala government lyegamba nti erigaba kereberya kubyuka by'abaana bya mbuto, kereberya lusa, kereberya plesa, kereberya pep, kereberyani. Please, for the sake of your life, there is a well-planned genocide against mass. Eddagala mwalabye. Bino bibagamba mujja kujja video zino oba nalanga katuna kyampa dobulamu. Obanga siriwo mujja kyemanya nenkibagamba. The number of cancer patients cancer patients in Uganda is rising on a very high speed due to the fake medicine which is on market. Abalwadde b'ekirwadde kya cancer namba erinnya ku speed mu Uganda nga mukimanyi nti cancer bwakukwata tosobola kuwona. Mu masomero abaana baliisa emmere ngeri contaminated ne metal. Kyobola buli mwana ava ku ssomero mu Uganda abeera ne alusa ekyakiwakanya jangu ntemeko omutwe. Buli mwana ava ku ssomero abeera ne alusas. Naye ng'ate alusas andi bate ziruma baana abo kulw'ensonga bakera ne banywa caayi ku makya kye tuyita breakfast ku ssaawa 4. Ku ssaawa 7 ne balya ekyemisana. Ku ssaawa 12 nga bali mu kisulo ne balya ekyeggulo. Omwana wajja wa alusas. Kino nkibuuza gwe muzadde. Ensonga lwaki Museveni yateekawo international schools ne bazimba agaabwe nga balina kye bapulaninga mu masomero gano. Emmere gye baba supplyinga eri contaminated with the chemicals, ebijanjaalo, akawunga, buli kimu kiriko. Yensonga lwaki buli mwana amuto kati alina alusas. Kubanga emmere contaminated ne temukimanyi bagenda battira abaana. Osanga omwana omuto mbonina alusa nombuuza alusa wamujjero dda wa kubanga temumanyi. Teri muntu akera kulya mmere breakfast ku ssaawa 4 nanywa caayi n'akagaati. Nalya ku ssaawa 7, nalya ku 12, n'abeera ne alusas taliyo. But abaana mu masomero bonna basoma mu boarding schools across the country bonna basinga obungi 70% balwala alusas. Reason being temanyi kiki kiri mu mmere gye balya. Tuvudde waawo. Tugenze ku butimba. Munda Uganda ali eyo. Fenna tukulidde mu ghetto, tukulidde mu Uganda. Tubadde tweguliranga obutimba obw'ensiri nga tebuliiko ddagala. Weewale nnyo akatimba ke bagamba nti kalimu eddagala erigoba ensiri keewale kubanga amalagala galimu si matuufu. Gavumenti etambula egaba obutimba okwetoola eggwanga lyonna. Naye obutimba obwo si bulungi eri obulamu bw'abantu. Kikyamu si bulungi. Eddagala libulimu terituukana na mutindo. Yensonga lwaki bamugabira bwereere. Lwaki gavumenti ekyagaba ddagala mu ddwaliro free of charge nga ate eddagala medical store libeerayo Janet n'alitula mu first pharmacy?
lwaki bakuwa akatimba nga kali treated bakatweetinga naki kubanga tomanye kati tugenze waliwo obutimba obutambula babayita Duronet Plus nkwegayiridde bakakuwa kasuule tokateeka ku buli kubanga kaliko ekizibu kingi nnyo ekizibu kiri luddawa obutimba buno bwe buno bo obono munakategeera bulungi nnyo obutimba bwebwo kankaze wali mujja kategeera bulungi nnyo obutimba bwe buno bwewo please ngenda kusaba muve ku bintu by'obwerere mudde ku butimba waffe buli obweru bwe twateekanga ku bitanda ne twebaka lwaki obutimba buno bwa bulabe eri obuntu bulimu chemicals ezisobola okutta bakugamba bati bw'ofuna akatimba kano eno y'endagiriro yaako bagamba akatimba kano kagulewo okateeke ebweru w'enju kabeereyo essaawa 2 mwezi 4 nga tonnakakozesa mu luzungu kanje basomere kigamba bwe kiti directions for use allow net to air outside for 24 hours before use sumula akatimba kano kanjuluze kateeke ebweru kabeereyo essaawa 2 mwezi 24 kiki ekikateekese bwe kabeereyo essaawa 24 ekyo kyenkubuuza kozesa obwongo obutimba bwe talina buli obukadde olukagula okateeka ku kitanda kyo nga lwaki kano mala kasumula ne kabeera abweru essaawa 24 nga kakola ki gula obwongo ne bagamba bwe bati directions for washing endagiriro y'okukooza wash the net gently with soap and cold water baga direction for washing wash the net gently with soap and cold water that means bagambi endagiriro y'okwoza akatimba kano kooze ne sabbuuni n'amazzi agannyogoga nejjukira gwakasulamu ovaamu ebbogo that means ebbogo balita heat kati bw'oba bagambye kooza n'amazzi gannyogoga gwakasulamu ovaamu ebbogo ennyumba oba ogiggadde yonna gwayagala okutegeera science omutuufu gala ennyumba y'okumala emyaka 3 oba myezi 6 nga tuliimu okomewo ogigule olabe ennyumba bwena efaanana ebbugumu ly'omuntu likola kyamaanyi nnyo okubeezawo ennyumba okuguma era kyovula nti ennyumba ne bwebanga ebadde ennungi nga mpya n'emala emyaka 3 oba 2 nga tewali muntu agibeeramu esobola n'okugwa lwa bbugumu lya muntu ono sayansi kati gwe bakuwadde akatimba bakugenda nti kooze n'amazzi agannyogoga naye twebuuza kinkooza n'aba wasikooza nabwokya kati bw'omala okukooza jjukira gwakatadde ku buli akasulamu ennyumba nzigale mwosula ebbugumu lyo liyamba ennyumba eyo okubeerawo ebbugumu lyo lisaasaana kitegeeza lirina kirisobola okukola akatimba ako okuzza backfire mu bikomekezi ziri mu katimba ako bongo kubanga temujja betegera ebintu bino ayagala okumanya sayansi gwenkunyonyola bw'oba oyina ennyumba yo gisibe omwaka gumu oba emyezi 6 nga toliimu ojja kudda nga bwe yagireka nga ne langi efuuse buli kimu kifuuse kiki ekigifuula ekyo presence yo ebbugumu lyo eri kulimu ne famire yo likola kyamaanyi nnyo okugumya enju eyo n'okubeerawo waliwo ajja okiwakanya era waliwo embaata zaani tezigenda okiwakanya kuba tezaagala kumanya awo tuvuddewo so obutimba nabwo mubwewale mugule obutimba bwa muli obukadde bino temujja bisobola ebintu by'obwerere ebbanga lyonna mu bulamu ekintu ky'obwerere kiba kya bbeeyi oba ekintu kya layisi kiba kya bbeeyi
muluzungu bakugamba ati cheap things always are very expensive. Ebintu bya layisi biba bya bei nnyo. Ekyo okulabirako ojja kugula essimu bajaga nti oguze Samsung naye nga yekkolera ogikwateko emyezi 3 tanako ofuna emize ogitwale bayitandika ogikanika buli ogitwale bakujjako emitwalo 5 10 12 ogenda okulaba nga mu myezi 6 sente ze wakateekamu zisinga singa zikwala n'ogula essimu oligino yenjawulo eyo. Nze sireekana n'abantu mbabuulira byange bisigadde abyagala bireke wano ayagala bitwale. Kati njagala manyihi information yange iva ku munga ali akatogo. Kati kansoke mbo update eri ene ya Nima owebama baganda bafa bagendayo. Njala bategeeza bunda bana Uganda. Ebbulu wali emmere terikulisa ntonga tengo kubanga entengo tengo zine emirimu gye zikola emirala. Mwannyinaze taata bwoba toli mu bwangu emirimu gye bagamba ogenda mu Asian countries ezisinga obungi naddala Thailand gyesonyiwe. Kuba ekiri Thailand n'eri ku neighborhood eky'ebbama kitokota si kisaanikire. Baganda bafa batwalibwa ba agents munnange bali mikono gy'abayeekera. Era abambukyanga bagenda bannabo tebakimanje bali. Abazadde mukubiriza abaana bammwe. Eno embeera yaliwo ko tetandise leero. Ey'okubanga abaana bwe babulwa emirimu babulwa n'ekyokulya. Omulamu tabulwa kyalya. Waakuba waliwo ekizibu kiri kimu kinjagala mbanyonnyola olwaleero. Njala abazadde nammwe abazadde muggule obwongo. Bwe Kaddugala tubaddewo ebbanga ddene nnyo. Embeera Kaddugala gy'ayitamu magulu bwe gasobola gibeera mu kagube mwezi asobola okufa. Nkiddamu. Gwe maama taata ali mu Uganda embeera gye tulimu essaazi twali tugiyise bazadde fe baagiyitamu tesoose leero. Naye tulina ekizibu ekiri ku bwongo bwaffe kyekiriwa. Tulowooza nnyo okufuna amangu kyekisooka ekyokubiri. Tweraliikirira nnyo ne bitatukwatako. Ekyokusatu twagala nnyo okusinga okwefumiitiriza kiki ekinaddako singa ekintu kibaawo. Embeera bayina Uganda bwe bayita omuzungu tasobola gibira mu wadde emyezi 3 aba yayise edda Windows nga yeetuze kubanga omuzungu bw'oyagala kumanya omuzungu tasobola kuwangala mu mbeera baddugavu gye tuyitamu. Omuzungu anyiga bunyiizi abadde Namagoya n'afuuka mumyufu n'emisuwa n'ogira kuno nga bitambula ngoya. Era kyobula nti abazungu abasinga obungi banya nnyo obutwa beekasuka ku bizimbe ekibayita suicide. Oba ne bagwa mu mondo bagwa mu train olw'embeera nga tebasobola. Neffe tukwataganya buli mbeera yonna. Tuli mu tropical countries eziri buli kika kya bulwadde. N'ensiri ekuluma n'obeera n'omusujja myezi 6 n'otambula. Omuzungu emulumako essaata sekendi saaga n'ayiika Windows. Kati ebizibu bigenda mu maaso mu Uganda eby'okuwulwa emirimu n'eby'okubonyaabonyezebwa saagala bibatwale mu ntata y'akuttibwa. Mulina obulamu. Njagala musooke mu embeera eno mukiyitemu. Ekizibu kye tulina nti omuzungu yatulekera system ey'ensoma enfu nga ffenna tusoma kunoonya mirimu tetusoma kutandikawo mirimu. Nkiddamu omuzungu yakulekera system ey'okusoma okuliremu naye nga ne by'osomye tolina ky'osobola bikolamu gye system enfu eriwo. So we learn to get jobs but not to create jobs. Kati kyekizibu ekiri buli muntu yenna ava okusoma akwata application ngenda kusaba mulimu. Teri akwata plan nti ngenda kukola mulimu guno omwekozesa ngo takikizibu kye tulina. Kati ngenda basa abaganda bange mukwatiriremu temugenda musize mutajja kusobola. Kasitoba ngosobola okufuna emmere n'okulya okusinga okugenda okwo kubanga eyo gye mulaga bajja batunda mu body organs bajja batta famire eno kuddamu kulaba. Tewali kintu kiruma ng'oli ku mawanga n'olulimi lwe boogera tulumanyi ng'oli mu buwambe. Yino embeera abaana babale. Eyo military base. Eyo military base y'abayeekera gye bali abaana. Bannayuganda gye babatwala eyo. Giyo gye bali eyo.
KADIMA bali mu kkomera gye babasibidde oluvannyuma lw'okwekalakaasa. Bana bekalakaasa nga bagenda kufaawo naye baleesa ab'emmundu nesokuba kuba obusasisasi mba batiisatiisa kati then waliwo ogomba ejjenaze natukansoke tuyingira omu zaffe bawogerimu naye nga esaawa yonna nabo bamuliridde. Mukiwulidde bakufunidde visa olinnye oba oyise Nairobi oba oyise Entebbe ogudde Thailand bakuvuze for many hours bakusisaza bodo ogenze Nyanima ogeze mu kampu y'abayekera tebaagala kumanya oli kaddugala ate teri continent ku nsi esosolanga ya Asia continent ya Asia esosola kale muganda wange gumiikirizamu teri mbeera ya lubeerera nsaasira nnyo abavubuka beera ku social media n'ovuma Kyagulanyi n'ovuma Lumbuye n'ovuma omuntu yenna ayogera ku nsonga z'eggwanga nkusaasidde ffe mentalite yaffe teri ku music teri ku social life no eri ku future y'eggwanga eryo so togezanga n'oteeka mu ntalo zammwe ez'abayimbi ez'aba socialite simanyi ez'abaani awo navaawo siri mu kategori yaabo kubanga sirya ku music sirya ku social life ensi yange gye nnwanirira kubanga muti mukimanyi kye bayita ensi mugenda okuleka abaana bo gobanga omukulu obonyobonye to that extent abaana bo ogenda baleka mu nsi ki kubanga Museveni abaagala mwenna ng'abaagala mufaana bwe muti. Mulekerawo mugaana abalala okuwuliriza. Shut up you. Shut up. Muwulirize kubanga sisobola kuwuliriza bya kinoomu abantu bangi. Kati ebizibu bye mugamba byonna birina eddagala. Wuliriza no. Shut up. Awo Museveni waakwa ekisinga okunnuma bano bonna abaana bazzukulu ba Nambi. Ekisinga bano bonna abaana abali mu geta abanywedde chemicals abakubiddwa 90% bazzukulu ba Nambi. Ekisinga okunnuma bali ku social media abajerega abavuma bazzukulu ba Nambi ani yabaloga. Wulira Museveni wano wabaagala. Pulo eno saluti yo mukama wange sebo. Tonda okuva mu Pan African Knowledge Base Nazaresi Entebbe Road Zana Bambuganda wabaagala. Omukulu ono abafere abali mu gavumenti bamugambye twagala genda mu ghetto. Yali yasooka asindika wa Buchaman n'asindika bane balemererwa. Kati Baramu Frank Gashumba n'abantu abalala bakoze omulimu ne bagenda nga bafeffetta buli ghetto ne basomba buli mwana endali mu yiwe kololo. Yeseri kiyakoze yagambye nti agenda bakolera saako abateremu eyabagenda nti abawadde 1.5 billion Ugandan shillings okubatandikirawo saako. But Museveni kuoli kuno oyinza okuba oli kulayo kuba ogayivye sabiri. Kansooka kubuuza bano abaana abali wano ani asobola okukola business proposal gwogenda okuba 1.5 bwebanga basula myala kati osuubidde nti saako egenda bongerako ki zino sente bano ababakuŋŋaanyizza buli mwana yazze bamuwadde omutwalo ku 15 gyawo
1.5 billion Ugandan shillings wajiwadde balamu wajiwadde Frank Gashumba wajiwadde n'abana basajja ba State House kubanga teri saka egenda kukola mu ghetto ekirungi nti sako ozimanyi bana abana tebali kibalowooza ku teralina kibamanyi ku sako tewali wadde amanyi kuwalika business ye business kijja agenda okukola kubanga ye wabaagala awo kati kyetukugamba abaana boogenda balekawa gwe avuma Kyagulanyi gwakira n'ovuma Lumbuye abaana boogenda balekawa gwe kennyini obonaabona oyagala kudduka mu Uganda ofune passport ogende e Bulaaya ekiriyo kitokota si kisaanikire buli nsi etandise okwefundikira bwe tutandise Bungereza ava mu EU yeefundikira bwe abaliyo bonna abasaba asylum egenda bavuga batwala Rwanda lwaki baza mu Africa Canada yakyusiza amateeka gayo aga asylum yeefundikira France yakyusiza amateeka gayo aga asylum seekers yeefundikira Bodachi gye muyita Netherlands nayo yakyusiza amateeka gayo aga asylum seekers nga eva ku gali aga EU zeefundikira we kati gwogenda kudda luddawa bye tubagamba nino nejja ku social media mwana wa Nambi avuma Kyagulanyi naye ng'alina abaana ensi mw'ovumira Kyagulanyi obuze emyezi mukaaga odde Uganda ekinnya kiwaleka ku kkubo erikyamewamu we kiri amalwaliro nga bwewagaleka we gali nalabye wano embizzi eyabitanga ng'ekambu jjajja yamugje Kawolo ne mutuuseero emulago nga teri oxygen n'afa naye ng'ekeera nevuma Kyagulanyi embizzi yabitanga ebeera okwo erina omuto oguli buto gwazaala naye bazaala bwa bizzi ki kati bwabanga omuntu atasobola kulizoninga nakumanya nti akolera abantu passport bafume bagende basalemu ebibumba ng'avuma Kyagulanyi nga kyagala omukolera kiri kintu kimu kukyusa ggwanga buli muntu afune mu ggwanga eryo ng'oba asibwa kati njala baga babboy ffe tetuli ku level ya music industry no and this is to remind you mwenna abantu bali mu struggle music industry is an industry like any other industry. So if you don't belong in that industry, music industry is like any other industry or business. So bobanga tuli mu business eyo umuzengalabiyo kubanga toyina kyogenda funamu. Kubanga oli akola business ye era afunamu. Gwe tofunamu. Kati mfucho kulwanira eggwanga gw'oli ku muntu akola emirimu gye gw'ogamba nti gw'olwanirira mukyo ky'okulwanirira eggwanga naye nga gw'olwanira basobola muyite Canada n'ayimba basobola muyite Bungereza n'ayimba gwe nga bakuyita ludda wa mpozi era bizinesi ki gy'okola nkubuuza gwe ajja amaaso go ku ggwanga n'ogateeka ku level ya music industry nga toli mu music industry toli muyimbi gwe bagenda kutegeka luddawa ogenda kuyimbirawa era ogenda funa otya tomanyi kubanga muganya okutegeera okwata passport osaba visa ogende Canada abasajja bagirwanira okutuuka bweri Canada ina system kasita ogitula mbwe papa mpaka ngoweze emyaka 7 bakuteeke mu nyumba z'abakadde tosobola givaamu. You work on daily basis okola okuva ku ofunye empapula mpaka loneze emyaka 6 oba 7 ne bakulenga off. Kati gwabadde afuna passport ninziruka ngenda Bulaaya system ye Bulaaya tekuwanda lunaku kuwumuzaako luba. No, you have to work. Kubanga bw'otakola toyina kulya. Bw'otaakole tojja kufuna wosula, tojja sasula bills, tojja kufuna mulimu kuba gavumenti ekwagalamu omusolo. Bulaaya bwe ssente gy'okola evaako omusolo. Kati kye bayita Bulaaya gye tuyita system. If you don't work, you don't eat, you don't sleep. Kati gwafuna passport ngayagala visa yagala genda Bulaaya nkakutemi tereze engalabiyo mutereze eggwanga kubanga Uganda esinga Canada obugagga. Uganda esinga Bungereza obugagga. Uganda esinga Budachi obugagga. Mweche mutamanyi nti ezensi during the World War, first and second and the other wars fwe bajjajja fwe baali bwe bataali. Bakyali beekuba, bakyali betta ne batuuka okugamba nti ekimala kimala tuve mu ntalo tutandika okukulaakulana. 60%
ensimbi ezikulakulanyiza ensimbi ezikulakulanyiza ensimbi sente zivudde waffe mu Africa 60%. Nkiddamu Netherlands gy'oyagala okgenda, France gy'oyagala okgenda, Bungereza gy'oyagala okgenda, Canada gy'oyagala okgenda, mu America gy'oyagala okgenda, sente bitundu 6 ku buli 100 ebikulakulanyiza ensi ezo batuuke n'obbawula sente ziva mu Africa nga ne Uganda kweri. Through mining our natural mineral resources, omuli gold, diamond, cheap labor, na buli kimu kyonna, ne because temusobola kutuuzaako ngalabiza mu ne mulowooza. Abantu betta, ezensi okuterera betta millions and millions baga no. Kigwe tuteekewo system. Era gwe bw'obeera eyo noonya muzungu wakupasa abazungu bagaga abazungu baavu. Nkiddamu, boy wange. Bw'obadde olina mentality abazungu bagaga abazungu baavu basinga obugagga emirundi 10 ku 10. Olina poloti 10 ku 5 mu Uganda oli mugagga. Wano okusanga omuzungu alina futi 10 ku 5. Kikafuwa. Okusanga omuzungu owuninga enju kikafuwe. Gwosobola okutuula ewwo n'otakola omwezi n'olya, omuzungu tasobola kutuula mwezi nanga talidde nga takola. It is impossible. N'omuntu bagumugobako. Gwosobola okulima muwogo n'olera lumonera ogejja amatama n'olunda embuzi tebalina space wa kulundira adde w'okulimira adde space yaki. Akolanga balubu era n'afiira ku balubu. Any slight mistake oba ogenze they lay you off. Yensonga lwaki balina kye tuyita shelters. Bw'otuuka mu myaka 65 bakulenga off. Bakutwala mu bakadde. Mu bakadde bano gye bakulabirira. Gwotokyalina mulamu yo off layer. Kino kitubagamba mulwanira ensi zammwe. Era buli agenda ofuna empapula nkusekeredde muganda wange. Sente nga bw'ozifuna. Nfuna pound 13. Government ya Bungereza ezimenti Kigundulo gya zafuna 13 eza pound. Era zigudde kwa account bwetulu eziraba bulungi nnyo. Gavu system ziri zimanyiddiro bagenda okusasula. Sente mekazi bagenda okusasula. Sente ezo bamanyi ogendo zisaasaanya nezo saving abazimanyi. Never making sure nti ebitundu 5 ku buli 10 bisigala mu system yawe nga toziriddeko. At no sigaza 50%. 50% bajiraba bwetambula. Waliwo n'ensi nga tojja kulaba ku cash nga bono basindine bosanga mu Kampala ayina bandali ya sente teziyo terina cash ensi tezikyalina cash mboziraba ko sente no sente zibera ku visa card ku credit card ko zibeera nitubaga ebintu ndowooza tusaaga. Kati bw'oba ofuna visa ng'ogenda mu oleka ensi yole mu jirwana kuba gweyagala genda kufuna asayira mufune empapula. Rwanda abazungu baavu. White people are very poor. They are not rich as you think. Nkiddamu. Gwe muna Uganda oli mugagga nnyo lwakuba tolina magezi. Okyalina ekijja bakuziika abazungu tebalina bijja. Okyasobola kugenda mu bondi ogula emmotoka miliyoni 3 mu bazungu togula mmotoka cash ebeera ya bbanja. Ogenda n'ogula iPhone miliyoni 6 mu cash Bulaya tebagula iPhone mu cash ebeera ya bbanja. Tebagula kitanda mu cash, tebagula firiji mu cash. Ekintu ky'osasula mu cash ye rent nemmere ne bills ebisigadde byonna bibeera ku gwe credit banja mpaka lw'onoofa. Kitubagamba kino kati gwaliyo nga weeroza ngira kuya musiza bazungu lwanirira ensi yo. Gwe singa obadde omanyi abantu abaliiriddeyo seri okuva mu buyinza aveeko badde Uganda ennyonyi zijja kukwata mu biraawo n'ezimu zeetomererewo. Nkiddamu gwe singa obadde omanyi abantu bali mu diaspora ng'alinda waliwo yebakanaga Mukama nnyamba naye bake nzuke nga Museveni avuddeko to mu struggle taliimu atya okwogera naye nga buli wazo Mukama nnyamba nzuke nga Uganda okulembeze bukyuse agole first
class ticket soka kunyonyi entebe wali tomero nyonyi ziri yetomera muri muziwulya mu history abantu bakoyi bagala kuddaka teri bulamu lwalira ensi yammwe teri continent esinga bugagga nga Africa teri nsi esinga bugagga mu East in Central Africa nga Uganda ng'ogyeko Congo nkidda teri nsi esinga bugagga mu East in Central Africa ng'ogyeko Congo Uganda ezisinga obugagga tulina omukwano tweyagala naye ekizibu kiri kimu leadership yenfu mbalaze video Museveni w'abaagala mubeere muganyo tegeera Bulaaya si muzannyo oba oyagala kumanya nti Bulaaya si muzannyo buli alimu okukola asibira ku street. The moment you fail to work, you end up on the street. Kasitoga nti nze yokola nesidde mu windows njiisa akatala sala kusasula rent. Ku street kobere mu nansi koberani ku street. Nchidam. Uganda osobola ogende wa sengaawo ewa mukoddomiwo ewani n'osulayo n'obeerayo mwezi wiki mwaka n'olya n'ogejja n'ofuna program n'ogenda ebyo tebiri Bulaaya tebiriyo. You still have that opportunity to fight for your nation. Bino teteri muntu agenda bibagamba ku TV za Uganda wadde radio. Nti mulwanire ensi yammwe. Babataddemu divide and rule. Nengo omuntu avuma mwavu muzimu. The problem is obuzibu buli buno wano. Kino kankyogere munansonyiwa naye nga kituufu. Genda onoonyereze buli muntu ali ku mutimbagano avuma Kyagulanyi. Genda onoonyereze obuyigirize bwe yakoma basinga obungi ba P7 senior 4 n'abalala tebazituukamu be bavuma Kyagulanyi. Teri Muganda yasoma muyigiriza asobola kudda ku internet n'atandika kuvuma Kyagulanyi nga yasoma. Naye Museveni anoonya Abaganda abawutta abatasooka kulowooza kyagenda kukola ne bamuwase najja n'ayibuuka omugambo naye nga tasoose kulowooza. Kati bw'osanga ekika ky'abantu ng'abo nga teyasoma oba ng'alina butono tasooka kulowooza ki yayire mu kabuyemusi najja n'ayogera amaga. Ate Omuganda ali eyo nga ye yasoma ebitabo n'abisusa birina okusukka oyo gwe tuyite engajaba aba yayiika Windows. Never ever trust any human being. Nga yava mu masters n'ava mu PhD n'afuna doctorate abasinga obungi bawutta. I'm sorry to mention. Bw'osoma ennyo n'osukka ku stage oyiika Windows. Ebintu emu reality oba tokyasobola biraba. Buli kintu kye bagamba akamala okugenda okukola research. Andibanga si kituufu. N'obikola. Kubanga gwe mentality yo tesobola kukulaga nti waliwo ekintu ekisoboka nga si kiwandiike wansi kati bantu abaasoma. But basing on the reality, omuntu ng'alina common sense era ng'alumirirwa ng'alina leadership skills ng'alina obukulembeze mu musaayi asinga abeeyita abaasoma. Kubanga ngera kubuuza tudde ku ntandikwa y'okufuna Uganda ogitandikawo. Uganda ogitandikawo kubanga Uganda yali ensi yeetongodde ne basalawo bagigatte wamu. Nnyo abaali mu bintu ebasinga obungi baali tebaasoma. Era ne bassekabaka baakulaakulanya obwakabaka bwe baali tebaasoma. Baakozesa common sense.
tugenze ndoza kumukulembeze yasoko kubanga asomye mugenzi Ssekabaka Fred Kulwangula Mutesa era ne yasoma nasoma ko kitonotono nakulembere gwange Obote namwefuulira n'Obote babaga nti Obote yali doctor no doctor bakimuwabuye yali tayasoma nti kubanga abazungu bamusomesa oluzungu nabanga asobola okwogera kikyamwese ekya doctor so sinti yali doctor oba wabisolo oba w'abantu no kijja ku record amini Obote kyamwese ekya doctor kwali kwogera lwogezi luzungu parapase wa luzungu sigati yali doctor wabisolo oba doctor nti yasoma ajjanja abantu no parapase wa luzungu kati janko bano kwa lutwa bani abasinga bungi bayite basoma kati njera kubuuza gwabuuza Kyagulanyi busimanyi Kyagulanyi yasoma era uli kumasobola kyokola asobola okwogera gwabuuza nti Kyagulanyi simanyi agenda kukolera kyeggwanga njera kubuuza Museveni yakoledde eggwanga kire yasoma ki Museveni yasoma ki twambuuza ne papula ziyagano zireeta n'atandika kuwesukiza mu kitinga mbazi n'amanya n'aleeta malala toddanga mu kubeera ku mutimbagano n'obuuza mu muntu kigambo kya busiru obukulembeze si bitabo obukulembeze bubeera obukulembeze buzaale ate obukulembeze buweereza bikolwa obukulembeze buweereza bikolwa so si bitabo tuleba nti nnyo abalina ebitabo tebafugangako Uganda gwe mbuli omukulembeze yafuga Uganda ng'alina diguli esukka oba ng'alina diguli mumbuulire n'abayina emu kuba ng'alina bimumbulire it's all about Mirongoto Bulangata ng'ekola bulungi nnyo copy and paste kitunuleko kijjewo kiteeke wantu wayagala kiteeka tebyetaaga bitabo sime mathematics nze ndika full no copy and paste kale wamwagala mbongereyo simanyi katusoke tuddemu wano katono enfa y'omugenzi mwagitegedde buli kimu ekyagenze mu maaso eriko ebibuuzo bingi nnyo Mukama mumbuze mirembe naye weyagala okutegera Uganda nti ejjudde enkwezenge waawa nowuliriza bulungi nnyo omugenzi oyo Sobbi Pade Sserunjogi ng'oggyeko emirimu gy'okutta n'okutulugunya yakolera abantu kasoke balage kino mwawuliddeko nga basonda mwawuliddeko nga famire ya Sobbi egamba nti tetulina ssente zigenda kuziika Sobbi tukubira gavumenti ejje tuyambe batuwe emmere batuwe obuwungu batu transport atwala Sobbi mu kyalo mwakiwuliddeko nga famire dabanage muntu afudde tetuna ssente za kuliisa bantu mwakiwuliddeko wantu wonna no tekyabaddewo kubanga kandi kuvire ku ntono omugenzi oyo yafudde gwe baziise Mukama amuwumuze mirembe talina mulimu gwatakoze mu Uganda naye nga mu bulamu bwe ng'oggyeko giri Museveni gye yamuwa alina abantu ba Ssekinnoomu bakoledde emirimu be bano wano wammanga Uganda police yamusasuddemu kumwegaana yagikolera emirimu emiyitirivu ne kyekimu ku kitongole ekyaweerezaayo ssente mu bubba nga teri ategedde baziise emmanju eno nkwate ssente bategera twawadde ssente baziwaayo Uganda police iso semwayi eso bawadde ssente nga baziise eno temwogera twabawadde ssente bannabyabufuzi
omugenzi abadde azanya party okuleta member parliament bakansala mukalulu nga bakole ofujjo mukalulu okubba akalulu n'okuba buli muntu yenna ne badde abuuza obuuki ebintu bivudde mukalulu mu Kampala district nga n'omuntu omukulu oyo omusajja yateeka Nsereko mu parliament emyaka gye mutamanyi Nsereko ya postinza ku Sobbi yamwogeddeko nenga yamuteeka waawo neera ne sente yazisi muskwata tamwogera ntawadde sente naziteeka yeeri oyo Muhammad Nsereko Sobbi yamuteeka mu parliament n'ekibinja kye kyonna Hamis Kigulu oyo Hamis Kigundu ogenda okuzimba awo Sobbi yayokya paaka yadi nayokya akatale k'owina emirundi egitasoboka bungi Sobbi oyo Hamis Kigundu okuzimba waawo Sobbi ne banne bayokya bino olojja bisanga ku TV kebere radio Sobbi bayokya paaka yadi emirundi embufukunya Hamis Kigundu ogenda okuzimba waawo mwawuliddeyo nga mupositiza wamwogeddeko sente baziyisizza eno temwogera mukwate sente muziike enseno girabe edduka bawuzise buli kimu nga kiweddeko gwawulire bisumema bafina yawadde weziti teri nabamweganye mbu tetumumanyi bibasusa okuwaayo sente ne balowooza obujulizi buyinza okubula okitegedde kati yensi gye tuyitamu n'abantu betubeeramu nabo ewala sigenda gendayo kangaleke nga nfundikira buno bakanjala bugende mwenere ba comrades tukufokasinge ku kukyusa eggwanga n'okuggyako Nakyema Museveni muve ku handouts nabagamba sere za Museveni ziringanga za muyindi zisula mu toyi ne bwazikwata nakyo zikolamu bw'osinkana Museveni alina ekitambo ekikwambala kyobula buli asinkana Museveni tasigala kyekyo bw'atayiika Windows abaako ekintu ekimugoberera n'abeera obutunulira buli muntu yina asinkanye Museveni tasigala kyekimu muganda ffe bane Sara mwogera ku mayinja ebizibu bya mutuka kumwanga zosinkana Museveni mwabe yina ekintu ekyamwa mayinja yayambala omuzimu gwatamanyi lwasinkana Museveni mwamulabe nga ayimba Namukwaya namba n'atunula bw'ati lazima fa abasoma facial expression ne body language mayinja yina ekintu kibamwambaza kyatamanyi nga nebaddeyo nga ayimba Namukwaya bamutunula bagana mwamutunuulidde ng'alina ekintu ekimuliko ekitito kasito sinkana Museveni ayina ebintu byakwa takukikwambaza ndagenda kukwambaza jacket boot ndokezemu kasito musinkana omukwata mu ngalo part of his demons zikuyingira part of Museveni's demons zikuyingira kyobula bannaddiini nabo tebakyategeera mbuli munnaddiini ategeera kati bana nsonyiwa kino kyogedde mbuli munnaddiini asiŋŋana Museveni amukwata mu ngalo nga kyategeera mumbuulire ng'akyategeera ddayo laba evidiyo y'ako akantu ke bakaclip otunule omusajja ng'atandise nga saagala kyoge bwe yakiyimbye naye yennyini bwe yakiyimbye bwe yavudde ku muzinda n'atunula ne bw'omula physically is not alone tali kalina ekintu ekyamwambala bonna batunulya bamusinkanye balina ekintu ekibambala ne ssente ze bw'ozikwata
oyika windows tona kyosobola zikolamu tolina kyosobola kukola mu sente zayo seriti bahabulwa mufokasinge ku struggle singa Museveni beyalwana mu nsiko bali baagala sente yandi batagusa lutalo muva ku sente za Museveni firire eggwanga lwe bakuyita omuzira so sukulya mu nsi yokwe sente namba teziggwayo abagagga bakyazinoonya n'omwavu akyazinoonya genda oddeyo tune buli muntu yasinka n'akwata Museveni mu tasigadde kyekimu alina demoni z'abashanyi ne zibambala n'asigala nga tategeera kitegedde bulungi tosobola kuttanga otta abantu bonna okuva mu 1966 n'otuuka n'olwalwo ng'okyawamba n'oba nga tolina bizibu bisobola kukwambala kutawanya ggwanga kulituusaawo tosobola kuba so tusinkana ku Sande mu Bulange Mmengo video ewedde mwe bali kubeerako mwe bali gisharinga ne mudde mulabaka kiripu ako tiyabadde yekka waliwo ekintu ekimulimu ate asaana omuntu ayina omutuuza mugaye boyoman waliwo ekikyamu for God's sake mwenna mikwano gye muwulire ekyali yalina ekintu ekyamwambala kyalina okweyambulako is not alone byayimba ekyo kintu ekisumenda mukwaya bwe yavudde ku microphone ng'atunula ng'ataliiwo omanyi omuntu okutangaala by that yabadde atangaala ng'amaaso engeri gyagatunula bwe yadde atangaala sijja kuga nti yabadde agenzeko e Jamaica no sijja muwaayiriza naye alina ekintu ekyamwambala after meeting Yoseri stay blessed mukama bankumira akomera mpeera video wedde tusinkana ku Sande mu Bulange Mmengo essaawa 2 mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya mukama bankumire mbweraba